Omuyimbi Eddy Kenzo yanukudde Azawe naye nga mukambwe. Ate ebyatamala emirundi Junior ne Kankaka nabo beeyongera okuba nga beetwala. Buli omu si mwangu. Oli ku NCK TV ankugamba kimu nti wobanga tona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga. Yes, wamala okusubscribinga ng'onyiga kade oba oyinza okugamba nti you ring that notification bell. Yes, ebisigadde byonna gwetuula butuuzi okkalira mbenga mbikuwa. Katandike n'omuyimbi Edrisa Musuuza aka Eddy Kenzo. Ono nga ye President wa Uganda National Musicians Federation era nga ye boss oba CEO Big Talent. Eddy Kenzo si musanyufu era yogedde ng'awanda muliro. Eddy Kenzo agamba nti tayagala kumutiisatiisa era mmwe abali abalindiridde mbajja begattako simanyi mugende mwekalakasi. Agambye ebyo byammwe. Mukambwe kyensobola okwogera nti mukambwe mukko kambumawe muwulire ebigambo bye. Ekikwatagana n'okuddaawo nzire mabega wa Bobi Wine nze naye twamala kuba tanneetaaga. Singa yali anneetaaga singa yakimanyi osegedde singa yali atwetaaga bangi nnyo singa yali abeetaaga singa ali nabo osegedde naye nze naye twakola ki era nkubulya mukwano gwange gwayagala okunkyawa mbula okuba siwagidde Bobi Wine mukwano nkyawa nze naye twamala nkola byange akola ebibye osegedde ekyo kiri kiriya simulina akubuzibwa agendewa mu maaso naye mukwano tontiisatiisa emuntiisatiisa nze wamu okitegedde. I'm not here to incite violence. I'm a very peaceful man. I love my country. I wish my people well. Nze nkimanyi nti one time kulembeze bujja kukyuka nga Mukama akoze eki ayagadde era busobola n'okukyuka nga mmwe mwekuŋŋanyiza ne muwera bangi ne mubukyusa mu ngeri yonna era bwe munaabukyusa tujja kubawagira gende mu maaso naye temunsaba nze okugamba munveyo ntandika okugamba abantu bagende beekalakasi. I will not do that. Uncle Eddy, tubawo tutya wano kuba tulaba abayimbi batandise okuteekebwa mu kutiisibwa. Abayimbi abamu bali timid babeerawo ne bakankana gwe ng'ovudde okutunula kwabo abaagala okugenda okukola ebikyamu. Abantu abalala bagamba ki? Abantu baffe bangi eno Uganda erimu abantu emiliyoni 10 olw'omusityambeka bo bagamba ki? Mukwano gwange teri atalina ddoboozi naawe olirina gw'okozeewo ki? Okisegedde buli omu akole kyasobola. Okisegedde buli omu akole kyakola ki kyasobola. Takomyawo n'agamba nti abantu bano balina kye babala naye mbu temugenda kimufunamu. Kambawo akyalina wino mungi gw'aleeta Eddy. Ekwasa obusongasonga naye nga balina bye baagala okukola ki okuyisaawo. Like for example, I cannot incite violence. Nze Musuuza Edrisa ku Uganda gye mmanyi n'ebintu bye ndabye sikyayinza kusapootinga muntu kwekalakaasa. Okisegedde abamu beekalakaasa olw'okuba they are inspired by Kenya. Oyinza otya okuba inspired by Kenya? Abantu abayokya parliament, abantu abayokya bizinesi z'abantu, abantu abamenya amaduuka ne babba bizinesi z'abannaabwe. Gw'oli mu kulwana ogamba oyagala bakuwage ogende weekalakaasa naye ogamba nze lwaki togenda? Okisegedde gwegenda oba owulira oyagala genda tekikwetaagisa kutandika kuŋŋamba lwaki toŋŋamba Eddy ŋŋamba vaayo otugambe tugende gwegenda. Abantu bangi nnyo nga nange mwendi tetwagala corruption era tumuvumirira naye ekigendererwa ky'okwekalakaasa kuno kiri ki? Recently beekwasa we want our Kabaka. Omuntu alina abaana be, omuntu alina ab'eŋŋanda, omuntu alina abakulu abamukolera oba abatambuza kingdom bo balyokke kuba bamanyi ekigenda mu maaso. Gw'ovuddeyo yonna gy'ovudde nti tumwetaaga kati yazaaha olwo lwagize nti kati ali corruption bwe banaamala nga baga nti anita masitugo kati anita bwagenda kyekiddako. Osegedde so nze siri musiru butamanya nti abaagala okwekalakaasa we bali naye ate n'abataagala nabo bakola ki? Ate bonna mbasavinga
oba kitegedde bonna mbasavinga abantu bateeka bizinesi zaabwe ku makubo gwe mujje muzirinyemu mumenye ate abo bo mukwate mutandika okukuma ebibiri timwokya ebizimbe by'abantu bo baddewa. So I cannot come out nentandika okugamba abantu nti bannange tugende twekalakase, we should protest. I cannot promote that. President, I can't promote protest. tosuubira nti abantu abavayo nga boogera ebyo oba olubayinza obba abo baagala tutiisatiisa naawe nga olw'okuba oli popular we shall boycott oba oyagala oba kitegedde naye temututiisatiisa wamma bintu byakuteeseganya, bintu byakutambula bulungi, bintu byakumakinga sure nti ensi yaffe tugyongerako. Okitegedde tetugenda kuva eno tutandika okuwagira abantu abaagala okubba ebintu by'abantu olw'okuba bo baagala nnyo. Omuntu yenna awulira nga ayagala kukyusa gavumenti agende ayiye agijjeko, ffe tetumulinaako buzibu. Era gavumenti ye bw'enajja tujja kugiwagira kubanga ejja okubanga ekola ki. They will set rules and regulations and we shall follow. Okitegedde naye ffe temudde olw'okuba tuli popular tulina following mutuwage mutugikozese bubi. Nze nyina experience wano nduddewo manye ebintu bingi kyova olaba nasirikako. Okitegedde ate nze nno munne bandindese kuba ate banangira nyina n'ebinyizo nze mmanyi nnyo bino ebintu simanyi balimu ebyo byonna simanyi struggle ffe twagisookamu olowooza lwaki nabivaamu. Nze nyina bye mmanyi byesobola kuvayo kwogera kuba ate bwe naayogera nja boonoonera n'ekintu kyamu. So mundeke nze ntambule nga bwe nyina okutambula, ayagala okukola ebintu byekola, ayagala okwekalakasa gwamanyi, ayagala okukyusa gavumenti gwamanyi, kola ebibyo nange nkola ebyani ebyange. Era nga tuvuddeko eyo munnange ate ne mukyala full figure ng'amanya g'amatuufu ye Jennifer Nakanguubi naye ayambalidde mwana muwala azawe luno lunaggwa bino kanalabyo n'omuyimbi alinga omusajja afuddeyo agamba bagange abayimbi weeyayo mubigi bayimbi muliwa mukazi musajja wummula mirembe tewali ali kunenya wajja wano ku busimpase oba tolina music please bw'oba olina ebikuluma naffe twalumwana wadde ffe tulina ebizibu n'ebisinga ebyammwe bakadde baffe baafa dda enfa gye tutamanya ffe tusinga n'obunyivu kweno gavumenti eri mu buyinza naye olondaani anasobola okukwetera kyenje gino emiwulenga gino emiwaatwa bino biziringu bino biyiringu bino n'emukono gulinga ogusonga ewange mwebamu ate nga tuvuddeko eyo munnange Tamale Mirundi Junior ne omukulu amanyiddwa nga Kankaka bo beeyongedde okuba nga beetwala entiyadde. Kino kiddiridde oluvannyuma lwa Junior okuvaayo n'aba nga awooninga Kankaka. Kati Kankaka naye azizza omuliro biveno. Amanya n'eddoboozi Tamale Mirundi Junior leero nzize nga siri musanyufu eri YouTuber gwe bayita Kankaka. Kankaka yazze jjo mu ddwaliro okulaba taata wange mwami Tamale n'amukwata bu vidiyo n'amukwata n'ebifaananyi nga bulijjo bw'akola agenda akole ssente. Ne mukubira essimu ne mugamba Kankaka togeza n'ota vidiyo kuba ffe tetukkiriza bannamawulire muzeeyo waali. Kankaka kisajja gwe oyagala nnyo ssente. Kankaka ogwo omuze gw'okwagala ssente n'ojja nga mu ddwaliro n'okwata muzeeyi ng'ali bubi n'okwata ddaddi ng'ali ku kitanda n'ogenda n'oteekayo ebifaananyi bividiyo by'ofune ssente. Ffenna twakubidde essimu nga famire ne tugamba Kankaka togenda kukolera ssente bulwadde bwa muzeeyi. Kisajja gwe Kankaka fa ku taata wange. Oli kisajja kibi nnyo oli kirogo nnyo Kankaka. Oyinza okukwata omuntu afaanana bw'atyo vidiyo ogenda okukola ssente Kankaka. Ng'obadde ojja mu ddwaliro togambye tutya. Kisajja gwe Kankaka okulega kyekitwe kikulira ng'embizzi. Kankaka nja kuttira bwerere. Kankaka va ku taata wange. Kankaka mukoze nnyo ssente mu muzeeyi wange. Naye kati mumuleka omusajja yalwala. Oli eyo yogera ebintu ebitakwatagana. Gwayogerera famire kisiraane gwe. Gwayogerera famire. Gwayogerera famire. Kikutte vidiyo kigenze kisitadde ku YouTube. Kankaka nkunoonya. Kankaka nja kukuba. Kankaka nja kukuba. Kankaka va ku taata wange. N'abantu batalina nkosa, abantu batalinamu mutima gusaasira, n'ojja n'okwata vidiyo ng'omusajja omulabira ddala mulwadde n'ozikwata n'oziteeka ku YouTube. Guli muntu wankula ki Kankaka? Otegeera dde kisajja gwe ekijjo kyagala nnyo ssente. Kankaka wantama wali yagala nakuwa ddaddi bwe twakirabe. Oza tetubimanyi Kankaka, tetumanyi bakosa, tetumanyi bakutuba. Bannange mbeegayiridde munyambe mumbulire ogusajja guno gu Kankaka we guli. Osobola okukwata vidiyo ezo n'oziteekayo.
osobola okujja mu ddwaliro kyabadde kizikwata kyebbirira essimu kikube kanka kankunoonya lekera okugera ku famire yaffe lekera okugera ku bulwadde bwa muzeyi kuba toli musawo toli mwana we toli musawo toli mutabani we talina kyoli ku ye onoonya bunoonya sente omusajja oyagala mulyamu sente z'omukozemu tezikumala omulinda afa kati era okola endala keke kawadde manyi nti daddi afudde ozobbirira amasimu olese kikamera kyo kankaka nekukwatako kisajja gwe kyekitwe kikula embizi. Why don't you give people respect? Waliwijja okukwata ebifaananyi nga daddi alwadde nobiteekayo nga biswaza buswaza kuno bwe toganya ogenda mu ddwaliro era wazze nobbirira essimu kanka kankunoonya. Oyo ye Junior ate oluvannyuma ne mukulu kankaka naye asobodde okuba ng'ate amuddamu munnange ebyabwe biwanvu bibino. Waliwo akalenzi akeeyita Katabani Katamala emirundi kakwataganye ne bannamawulire abamu ku bunnamawulire obuwangaalidde mu mawulire nga bwa mitima mibi ne mutandika okunjogerako. Njagala mbakoowooleko gubeere nga gwe mulundi ogusembayo mu vidiyo eno gwe gugenda okusembayo mw'okunywa enjaga ne muginywera ku linnya ly'omuntu. Nsaba vidiyo eno mugiwulirize bulungi specifically egende eri abo abavubuka abakeera ku makya olumala okukuba ekibaaba omutwe ne gutabuka ne gumutabukira ku nze. Vidiyo olunaku olwaleero I want to speak facts ku vidiyo eno. Saagala muntu tokiddangamu gwe mulenzi tokiddangamu okuzanyira sikyakkiriza mugwagwa yenna kuzanyira ku linnya lyange kuba ndikoleredde n'abantu benkolera vidiyo zino kubanga guno nze ngutwalanga mulimo ngukozeemu ebbanga mbawe ekitiibwa kati sikyabakkiriza mwogere nabitegeera ebyemabega omuntu bwakeera ku makya n'agwa eddalu n'aligwera ku ggwe ebyo sikyabikkiriza. Kakati nga bw'ovuddeyo n'ogwa eddalu ng'onywedde enjaga. Let me tell you what your father was calling me for in the hospital. Tamale mirundi njagala okubategeeza yalwala weeks 2 it is public knowledge buli omu akimanyi ne bamujjanjabira waka ng'omwana we sika n'akagwagwa yamujjanjaba omusawo. Alina omwana omusawo akola na mu ddwaliro ly'ekisubi omwana oyo gy'alina employment gy'akola it is his job buli lwalwala bonna abafamire abategeevu basooka kubira mutabani w'omusawo ne bamubuuza jangu olabe kitaffe ali mu mbeera ki era otuwa amagezi tuzzaako ki ne bateesa ekiddako ng'omwana gy'abagamba tujjanjabire taata ewaka bwe mulundi ogusoose ffe okulambula Tambala emirundi katumuleke omusajja ajjanjabibwe kuba omusajja yagenda n'okwogera takola ki takyayogera ng'obujjanjabi bw'ewaka balabye nti bwetaagisa omusajja okumutwala mu ki mu ddwaliro. Omusajja tumulese abaddeyo mu ddwaliro ng'awona kakati eventually after some time n'abaako ekigambo kyafuna ekimulumya omutwe n'agamba mu nkola zaffe nze ze mmanyi naye ku bbanga lyempagadde naye I think you know it is public knowledge nze natandika okukola Tambala emirundi 2018 up to now tetwawukanangako tutambula ffenna. Vidiyo zonna zaakola nkubira simu nti kankaka jangu nenkoze nentambula nengenda waali ne tukola bye tulina okukola ne tubiwa public ne tutambula n'antumya mu style yaffe. Muzeyi bwe yantumizza mu ddwaliro n'abaako ebigambo byaŋŋamba. Ebigambo ebyo nakati mbiina ku lutambi. Mu kavidiyo ke mulaba kano nafulumizaako ebigambo bitono kuba nabadde ndowooza mu magezi gange nti omulwadde tasobola kunvuga ne mbaako bye nsirikira era ne mu katambi ke nabalaze newankubadde mu mulaba ayogera ebigambo saabitaddemu. N'abaako ebigambo byaŋŋamba naye olw'okuba nti onywedde enjaga n'ogwa eddalu kambiyise wano ku vidiyo. Tamala emirundi Junior eyeeyita mutabani wa Tamala emirundi oba kyoli oba si kyoli me I don't know even I don't care. Nampa specific instruction nti genda onoonyeza akaana ako kampe simu gye kansalako ensawo. Akaana ako omusajja baba bamutwala mu ddwaliro nga kaagala kubba abantu ssente ne kakwata kitawe waako ne kamusala ensawo ne kamubbako essimu. Kati bakalaba kakwekwesa essimu ng'omusajja bamutwala mu ddwaliro ne bakagamba owa essimu ogitwalawa baganda baako essimu ne bagikajjako ne bagikweka. Akaana ako nga kakwata essimu kakubya essimu mu Airtel nga kagamba ba Airtel nga kalipotinga mu Airtel mbu babbye essimu naye mulenzi gwe newankubadde oli musiru atebeera mu ne common sense okubira otya kampuni ya Airtel n'ogigamba nti ate maamawo newankubadde si yakuzaala nti yabbye essimu eyabbaawe nti maamawe yabbye essimu ne kakubira ba Airtel mbu layini ya taata wange mugijjeeko essimu ye bagibbye. Bwe kamala okusaba essimu kaali kagikwekwesa nga kamaze okusala omulwadde ensawo ne bagikajjako ne bamubuuza otwalawo essimu
nga kekwekwesa mbusemanya kasooka ne kagamba ababukedde ekyanyiza family. Anyway, tuba tusazeewo kwogera mazima byonna katubyogere. Ekyanyiza family omukazi mukyala Tamale Wazana yajjanjaba bbaawo okumala weeks 2 nga n'omwana mutabani we omusawo yamujjanjaba. Batuuka ekiseera balaba nti omulwadde yeetaaga kutwala mu ddwaliro. Aba family ya Tamale ekyengera ne basaba nti omulwadde mu mutu we mutu mujjanjabe nga bagala mutwala waka. Consensus ne agreeing as a family nti mumutwala wammwe naffe wane wakaveewo agende mu ddwaliro ffenna tusobola mu accessinga. Ne bawaayo omwana nga Katamale kakubidde ababukedde kabagambye mbu abewazana simanya abewazana tebatukkiriza kulaba ku kitaffe. Abantu balinga balabiridde kitaabwe, omukyala alabiridde bbaawe. Ebanga ng'omusajja awonye n'okuwona nga nekyayi amunywa. Ne bagamba owaye tugenda gendera ku bigambo bya mwana kutukuba mawulire mbu tubaganye okulaba. Naye ffe emirundi nze nakalaba Tamale emirundi 3 nagenda ewuwe emirundi 3 ng'alwadde. Ne ngendayo okumulambula ewaka wabeera open buli ayagala yagendayo. Abantu abamanyi muzeeyi Tamale emirundi basobola okubuulira nti ewaka baagendangawo ebbanga ne bamulaba. Ng'akaana kagenda kagamba abaabukedde mbu ffe baatuganye okulaba taata tebamwefunzizza. Ng'omukazi anyiiga ng'agamba bannange angayita family mukulu wa muzeeyi Tamale nga bamuyita atuule mu nsonga nga ababuuza bwe lwaki mwogera ebigambo ebyo mu mawulire nga bakkaanya. Sijja genda nnyo mu details nga bakkaanya nti omulwadde bwe mubanga namwe mwagala mujjanjabako tumutwale ku neutral ground mu ddwaliro mumujjanjabeko nga naffe bwe tumujjanjaba kubanga n'omusawo amwatendingako mutabani we asobola musanga mu ddwaliro si wuwe. Nga basitula Tamale emirundi lwa Sande nga bamutwala mu ddwaliro nga maama wa Tamale emirundi junior taking over okujjanjaba bbaawe. Wabula nga yajiddwa eno Wazana ng'omukyala we mukyala Tamale nga naye mulwadde nga batekinga over omusajja bamutwala wa Kisubi. Those were the details. Kati omusajja amala okubamu ku matu abantu batandika omukyalira mu ddwaliro. Ono gye yagamba amwe no baali tebamukyalira. Omusajja batandika omugamba ebigambo nti omanyi omwana ali eri atukubira amasimu atusaba ssente. Tamale emirundi muzeeyi kitaawe yaŋŋambye nkunoonye okwate essimu ye gye wakubira ba Airtel mbu bagijjeko nsimanya nzibe. Naye waliwo abaana byozaala n'okiraba nga kiwulenge. Ekiwulenge ekintu ekitalina magezi mu mutwe kyova olaba akaakaana kagwa n'ebigezo. Nze Tamale emirundi alina abaana bangi naye yazaalamu embizi emu. Ng'akaana kakwata essimu ya kitaawe waako kakubamu Airtel ombwe ebbiddwa. Olwokuba bakaganye kalemererwa okufuluma nayo mu nyumba kagende kagibbireko sente. Kakubamu Airtel mugijjeeko essimu ebiddwa. How do you tell your mother? How would you tell someone whose wife nti abye essimu ya bbaawe? Are you serious? Ng'omusajja mpitanga ngamba kanka kanyina byenjagala okugamba. Gendo oŋŋambira abantu bonna abatuwagira mikwano gyange nti sinnabasabako ku ssente za ddwaliro. Biru y'eddwaliro nga bwe ngendo bibanyonyola. Wano Tamale emirundi yampise specifically to pass on the information esooka ali atya nti tali bubi nga akaakaana bwe kagenda kamubika nti ali bubi bakaweereko ssente zekakuŋŋaanyiza. Mirundi nampa specific instruction tigenda ogamba abantu kinze sinawandiikirako General Salimu Salemu saba ssente era sizimanyi. Tamale emirundi kitaawo kati bino ebigambo mbigamba gwe newankubadde obwongo tolina wabeewo akutaputirawo mangu akuzeemu amagezi. Kwata essimu gye wasala ensawo ku kitaawo otandika okukubira abagagga obasabe ssente ogitwalire muzeeyi agyagala. Taata we agyagala akunoonyeza takulaba ne mu ddwaliro tolabikayo akanoonyeza takalaba kajja oba niga ono sitole ki waliwo ebyana byozaala naawe n'obitunuulira. Omusajja yaŋŋambye genda ono kankaka omwana tumunoonyeza situmulaba njagala simu yange. Nga omusajja mulwadde Tamale emirundi yalwala pressure, low blood pressure. Abamanyi ebya pressure, low blood pressure yekyasinza obubi. Omusajja nga ŋŋamba genda onoonye omwana oyo mugambe ampa simu yange njogere n'abantu. Ebyo byawe bye bamanyi ffe tuliwo kubanga tugabatuusaako oba binaakomawa tetumanyi omutuufu yaani be bamanyi neffe tulina kubanga just tubatuusaako kubaleetera tomanye
ebigenda mu maaso. Oli ku NCK-TV munnange nkugamba kimu nti obanga tona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga ate womala ng'onyiga kadde oba ringing that notification bell ebisigadde tulakkalira nywera tujja kubanga tubikutusaako. Mukize tube nga tubeerekereza tujja kubanga tukoma mu maaso n'amawulire mangi nnyo temuvaawo.